Kale nkwaniza nate leero ku the sidelines mu kirasha gye tulabira ebintu beera ku YouTube channel yaffe eya Simon Muyangataya. You can subscribe, share, ate ogambe ne munno. Abasogga balina enjogera waffe egamba nti omba oli omusa tomulya wenka. If a potato is good in Busoga, tetugamba muntu kumunyumiza mbu lumondo n'awooma, okwata mu mmonde ng'omenyako ng'omuga nti bulira lumondo ono ng'awooma nnyo. So the balamogi say omba oli omusa tomulya wenka. You eat with that, meaning a sweet potato is not eaten alone. You eat it with other people. So I encourage other people to share, subscribe. Ndi wano nate okunyumyako nammwe era njagala okubebaliza ddala mwe bannange abagoberera bye twogera, njagala okwebaza mmwe abasiima, ate njagala okwebaza mmwe abawakanya. Mu nkula yange njagala nnyo abantu abampakanya singa oba okikoze bulungi. Nfo ky'okuvuma ogutwe n'ebirala noga nti mwami muyange ekyo ky'oyogedde sikkaanya naawe, nze mbadde ndowooza bwenti. Era bw'okikola bw'otyo kinyanguyira okuddamu to respond, kubanga mba manya tuli mu kuwaanyisaganya birowoozo so si kuwaanyisaganya bisongovu. Abaganda baawula ebigambo ebyo bulungi, okuwaanyisaganya ebirowoozo n'okuwaanyisaganya ebisongovu. Kale njagala nnyo okujja gye muli tusobole okuwaanyisaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ensonga eri mu ggwanga olwaleero y'ekisiyaga. Abantu bangi balemereddwa okutegeera ensonga eno. Bwe tugamba ekintu kye basaamize nti kisiyaga, tutegeeza abantu abalina ekikula ekyenjawulo oba abandyetaaza okweyisa mu ngeri y'enjawulo. Ensonga eno abantu bangi tukyalemereddwa ogitegeera lwa nsonga. Ensonga eno bukyebande bwe yali mu biseera bya Bayibuli tewali yagitegeera. Ne Katonda yamulema. Ebibi byonna byamusukkako, ekyo ne kimulema. Katonda akola bw'ati. Katonda bwe yasooka okutonda omuntu omusajja, n'amala n'atonda n'omukyala, n'abateekerateekera engeri omu gy'ateekwa okuyingira mu munne. Katonda si ye yabagamba. Abantu bennyini mu ndowooza yaabwe, omukyala eyaga naye nina bino n'oli alina biri, bikola bitya? Ne batandika ebintu byabwe bwe batyo. Era oluvannyuma ensonyi ne zibakwata ng'omusota bwe gwabagamba. Katonda n'abuuza, mwe mutegedde mutya nti muli bwereere? Ko omukyala nti omusota gwe gukoze eki? Gwe guŋŋambye. Kitegeeza abantu okuva edda badde bayiiya mu ngeri y'enjawulo. Ne bino bye muyita nti ebisiyaga bwe bityo bwe biri. Waliwo abantu abalowooza nti obanga omukyala bw'asula n'omwami banyumirwa. They are discovering, because we never stop discovering. Katonda Yesu Kristo yali atambula mu nsi teyavuga ku mmotoka, yatambulanga butambuzi ku mbalaasi. Kati waliwo emmotoka, waliwo ebintu ebirala bingi. Kitegeeza omuntu akkirizibwa okugenda mu maaso ng'ayiiya, era omuntu agenda anoonya ebintu bingi. So abantu abamu ndowooza mu kunoonyeza badde curiosity baagala okutegeera omukyala bw'aba ayina wano, kino ekituli kikola bino na kino kikola bino, kino kikola bino, kino kikola bino, ate kino kyo kikola ki? Nti kirina mulimu guno, nti ate bwe tukyongerako n'omulimu guno. Ne batandiikiriza nti katugezese tulabe. Abakyala nti nsobola okusola n'omusa, ate bwe mba sisuze na musajja, ate oli bw'akwata engalo n'ankozesa ku ngalo, ate bwe tweyizaayo ffe ebyaffe muntu ku muntu. Ne batandiikiriza out of curiosity ebintu ebifaanana bwe bityo. Kituufu ddala tulina abantu abatondebwa nga yenna bw'omutunuulira musajja naye ng'amazima obwerere bwe bukazi. Tulina n'abantu abatondebwa nga bakazi, obwerere bwe naye nga bula byonna byaliko bisajja, ameze ebirevu, eddoboozi lye, omubiri gwe, laga nti about this woman with a masculine body. Omanyi ky'oba otegeeza? This woman has a masculine body. Oba otegeeza nti ono mukazi naye omubiri gwe gwa kisajja. Or this man has a feminine character. Musajja
eyisanga omukazi. Eriyo abo nga baatondebwa obalaba n'amabeere amanene, olaba omusajja nga akabina ke kasinga aka mukyala we, nolaba omwami nga talina kirevu ng'ate omukyala ajjudde n'ebirevu nga tefa tumanyi nti omukyala tamera birevu. These are abnormalities ze tutafaako. Tetubitwala nti in fact mpulira abasajja abaagala ennyo abakyala balina ebirevu. Ewaffe baga nti babaagala nti omukyala alina ebirevu aba n'ebisiraani. Naye ate waliwo abaagala nti omukyala w'ebirevu aba n'omukisa. So bino byonna ffe ng'abasomesa obitunuulira n'obyetegereza gye bikola ki? Gye biva. Nawo kati kitulemesezza okutegeera mu lutalo luno be bandokoza nti okuwagira bw'oyogera ku kisiyaga obeera okiwagira oli bw'akivumirira so aba akoze byonna ebisinga. Enjogera yange ebadde bw'eti, sinnagambako muntu yenna nti genda oli ekisiyaga, sinnagambako muntu yenna nti omukyala afumbire mukyala munne, sinnagamba muntu yenna nti omwami aleke okukozesa mu maaso akozese ennyuma. No, enjogera yange ebadde bw'eti, abali ku nsonga eno bagiggyemu ebbugumu, baggyemu obukuusa, bagiggyemu obulimba. Ekyobulimba mwakirabye. Pasita Kiganda yagambye mwabaluga nti mwala tugende mu basiyazi mutuwe ensimbi ezimirizaawo ekkanisa. Abeera nga agamba nti bulijjo babadde balina bwe bazifuna, bwe bamutadde ku mawulire akedde byeganda naye nga yabyogedde nga ne audio weeri. So nze ndowooza yanga muyanga lutayo eri bweti, ebibi byonna bibi. Bwe twagala okussa amateeka amakakali ku bantu betugaa nti balina ekikulu ekyenjawulo babasiyazi, tuba tetuli ffeyo olw'ensonga n'abatono ababaddeyo bajja kutya okuvaayo. Mukimanyi ekintu kyekikoyita okuli bantu bameka be bakwata buli lunaku. Many people are raped on a daily. Many people are killed on a daily. Many people are defiled. Nga n'abadefiling oluusi bannaddiini. Nze kyesaagalayo kubaawo abantu abalowooza nti bo batukuvu nnyo okusinga abalala. No! I can give you an example. Mu kkanisa mwenva eyanglican, omuntu yenna nga musumba, the Bible says, omusumba anaabanga mwami ow'omukazi omu. Naye mubamanyi nti babeera n'omukazi omu officially nga alina bamistress abalala 10. Era paka juzi Katonda lwe yava mu bantu, Archbishop wa Church of Uganda Mulamba Stanley Ntagali yagalamuka omusajja mwawule munne n'amuzaalamu n'omwana mu kikolwa eky'obwenzi, naye najja mu kkanisa ne yeenenya. Watya singa Katonda bwe yagaa nti omwami omusumba n'abanga musajja ow'omukazi omu, twasaawo etteeka nti era omusumba bw'anaayagalanga omukazi ow'okubiri ne kitegeerekebwa agenda kuttibwanga, anaasibwanga emyaka 10 oba anattibwanga. Kati singa Ntagali mufu, naye olwokubanga baamulekerawo omwagaanya, yategeera nti kyakoze kibi, najja ne yeenenya. Kikyenjagala okulaga nti naabo bali mu kugeramu era ekisiyaga tetujja kukkiriza kibonyezo bibeere bikakali, babatte, babakube, bassa ensi yaffe, ensi eggwaawo. Bakola ebibi ebirala bingi ebisinga n'ekisiyaga. Nkuwadde Ntagali teyakola kisiyaga, naye yatta amaka Levirandi munne Malamba, awo naye yasonyiyibwa. Now, but an archbishop. He's not a reverend. He's not an archdeacon. He's not a deacon. He's not a bishop of a diocese. He was the archbishop of the Church of Uganda. Kati, mpulira ebintu ebyobusiru bye babagamba byebinyiiza ng'omuntu alimba. Archbishop Kazimba Mugalu yagambye mbubo bakutudde ku kanisa ya Bungereza, the Church of England. Kati ebyo biba bya busiru nga tewasoma. Tebasobola kwekulula ku Church of England olw'ensonga ensengeka y'essaala zonna, enkola y'ebintu byonna mu kkanisa eyo, okugatta abagole, okubatiza abaana, okussaako emikono, ennyambala y'abaawule, ennyambala y'ababishopu bonna, yeeyo baagikopa mu England. Era tugita the Anglican Church.
era tugita Roman Catholic eyava e Roma, tugita Anglican eyava e Bungereza. Agamba twekutudde ku bali. Bwe mwekutudde ku bali kitegeeza enkola y'ebintu byabwe byonna mugisuule muyiye eyammwe. Can they do that? Bakyayambala amaganduula nga bwe kiri mu Bungereza. Abagole engeri gye babagattamu n'engoye za white gye baazikoppa ya Bungereza. Embatiza y'abaana, enzisaake, buli kimu. Olina jja kubuzaabuza naawe n'owuliriza. Era Archbishop agambye twekutudde ku kanisa ya Bungereza. Bwe mwekutula ku kanisa ya Bungereza ng'ate mukyakozesa enkola yaabwe bonna mu saaviisi zammwe, muba temulina kye mukutudde. Obanga ngamba nti omusiraamu yakugambye embizi nedda sobola kukola kintu kyonna ku mbizi haramu haramaini mpozi nga kasupu ko ako kasupu nyiza okuwutako omumiro. When you denounce something you denounce it completely. Kikyengezako okulaga nti abantu abali mu kwogerera ekisiyaga mu Uganda okirwanyisa si beesimbu, tebakozesa mazima. Pastor Bugingo yayogedde, Pastor Bugingo ye pastor wange, musumba wange, yayogedde ekintu nakati ekikyaneewuunyisa. Naga nti asaba abaana be bamwetondere, ekyo si kikulu, naye nti amaze emyaka 7 omusumba abulira okwagala, omusumba wange yambulira okwagala n'okusonyiwa, amaze emyaka 7 nga tayogera n'abaana be beyazaala. Kati singa twasaawo etteeka ekkakali, bannange mumanyi omusajja nabwe anaazaalanga abaana naaba nga tabalabira oba nga tabafaako anattibwanga. Nammwe abagamba tuteekewo ebibonerezo ebikakali temuli hole. So how does Pastor Bugingo ask Bobi Wine to speak about homosexuality? Bobi Wine should also ask Pastor Bugingo to speak about love and reconciliation and forgiveness, because naye wadde nga abadde musumba kyamuzitooweredde emyaka 7 ze kisobola okukyawa omwana gwenzaala emyaka 7 nga tabalaba tayogera nabo. But because we are in a free world, buli omu siina time came nalaba nga ekyo kinene najja yeetondera abaana be neetondera n'abantu bonna. Era njagala kusaba abaana ba Pastor Bugingo temudda ate mu bukolomooni bwempulidde. Ffe tetujja mu empulidde ababuza abaana be balina okwetonda, manya ye alina okugenda abeetondere, ate abaana baamukola ki? Lwaki aga nti abasonyiye baamukola ki? Ffe tuli baganda baana tugaa nti omukulu tasobya. Pastor Bugingo bw'abanga abadde tabalaba ng'abadde n'ensonga, bw'agamba nti abasonyiye ate abaana tebateeka kuteekamu bibuuzo nakwetoola nakwebuzaabuza. No, kubanga omukulu takola ki? Tasobya. Idiye ne bw'aba yakola ebyo byonna, omukisa gwe yatuwadde ne yeetonda, abaana bamwanguyire bwe taata tuli wano nze nzuuno basonyiwagale bagende mu maaso. So kikyengezaako okulaga tulabye sitole nyingi z'abasumba wano abakabasanyiza abantu abakutta abakazi. Bayibuli egamba omusumba okuba n'omukazi omu, tulabye bazadde abaana ebweru. Balangidde ekereziya katolika erimu ebisiyaga era abafaaza ebalimu ebisiyaga biki. The ekereziya gye boogerako, the Catholic Church is the strongest and richest institution in the whole world. Ng'ekisiyaga tekigisudde nga te bulijjo bagirangira nti gyekiri nga tekigikubye ku ttaka. Why are people pampering this and then speaking so much about it? My opposition is to one thing: do not portray homosexuality as the worst sin in the world. Talk about all sins equal. Tuteekewo etteeka erigamba nti omusiyazi bw'anaakwatibwanga anattibwanga. Tuseewo n'etteeka eddala nti omwawule bwe kinaategerekanga nga yazaala ebweru omwana naye anattibwanga. Because this was a sacred order from God nti omusumba anaabanga omusajja ow'omukazi omu, n'oyagala babiri, n'oba n'abakazi babiri, n'oba ne bamistress basatu. Why do you think in the eyes of God, for as long as not homosexuality, it is okay? My issue is, nabagamba nti the idea behind this homosexuality talk is to justify money. Abali mu Joint Christian Council, the Interreligious Council, baagala government etandika okubafandinga nga bwefandinga political parties. Era wawulidde nga Pastor Kiganda atandiikiriza tunajja wa sente. Muntu nga ntogera ku basiyazi, ekinadda kugamba gavumenti sebo gavumenti. Abasiyazi bemuga nti badde batuwa sente
tetukyalina. Tusaba gavumenti etuwengayo omutima oguyimirizaawo amakanisa. This is what they are driving at. It's what they should say openly instead of confusing everybody. It's what we are saying. I cannot be part of those who say that homosexualities or homosexuals or LGBTs, whatever, must be condemned as if they are murderers. Must be treated like they are part of our people. They commit sin like we commit. Our duty should be to speak as much as possible, to encourage fe abaagala okwegatta n'abakyala nga tuyita mu maaso. Tuwongere okuga nti bannange maaso we wawooma, maaso wawooma, maaso wawooma, maaso wawooma. Tugambe n'abakyala, nammwe temulumya nnyo baami. Oli bw'aba akusabye muwe kubanga gye mukoma okulumya abantu n'akusaba n'omumma gye bakoma okuyiiya ebirala. Ebintu abasajja ebi bye bakoze abakazi bye bireetedde abakazi abamuganizi sijja kufumbirwa kanfune mukazi munnange. So we need to check that kind of conduct. So we deal with the causal issues than with the effects. This is what we should be doing. I want to challenge the Interreligious Council of Uganda. I want to challenge Archbishop Kazimba Mugalu n'abalala nti nga nammwe bwe mukola ebibi ebirala ne musonyiyibwa nga mubimanyi mu kkanisa buli lunaku ne mwagala amateeka gabawulirize. The anti-homosexuality law in our country should look at that. It is not a human right, it is a behavior. Homosexuality is a behavior. We cannot legislate on every behavior. Tulina abasajja abafuluuta nga gwe muzeegu. So we are going to bring a law on abafuluuta. Tulina abasajja abaleeguuka emabega buli kiseera abeera afuuwa. Nabo tubakolere etteeka omuzeegu. Let us understand first that there are enough laws in Uganda to curtail homosexuality. There is a choice in Uganda that people are expected to grow and marry. The issue of whether somebody marries a man or marries a woman, first of all, buuza agenda kufuna ki? Bo baga nti kati banabanga bali ba homosexuals bali mukazi ku mukazi na musajja ku musajja bagenda kuzaala batya? Gwanege nti baagala kuzaala. Gwayagala okuzaala noonya abazaala omanye ebizaala bwe biri. Maybe oli tayagala kuzaala. That's his choice. It is not a good choice. It is a bad choice. But you cannot sacrifice everybody for a bad choice. All you do is to speak to them to say, that choice you have made is not a good choice. The alternative choice should be this one. And somebody has the right to agree or disagree. If you want us to fight homosexuality, one, let us make it a sin equal to all sins. It is a sex offense equal to all sex offenses. Number two, let us handle this with the equal weight of the law. The way we handle rape. Do you know what rape does? Somebody told me this morning, omanyoli yakwata omuntu ekisiyaga ebyenda byonna ne biyiikayo. Omanyi kye kitegeeza ng'omusajja enjeru wali yakwata omwana wa myezi 9 n'amuyuzaayuza yenna obukyala. Imagine omuntu w'emyaka 5 ng'akutte omuntu w'emyaka 9. Oh, that force. So tewali wataliva bubi nowoni gwokigira obugizi nga mukyala bw'omugenda mu maaso n'ogenda lwafu omuyuzaayuza. People have done this. People have been ganga raped. All of these are sex offenses. Make one law, call it the sex offenses bill, listing all sex offenses, not picking one after the other. If you don't know that there are rape cases in Uganda, go to marriage stops and ask them. They will tell you. There are many rape cases. There are many defilement cases. We have many religious people who are in polygamy, yet they know the Bible asks them to be monogamous. Hey, what are we saying? What is good for the goose is good for the gander. But people are taking our minds, but we just nsonga enkulu babuuza Bobi Wine ayogere ku bisiyaga yabirya ayina Bobi Wine abakyala ne mukyala we n'abaana. Bobi Wine abagambeko nti ayagala kulya bisiyaga. Oba wali wemanyi nti mugenda ne mulimba abantu omanyi abasiyazi bavugira ekintu kino ensimbi eziri mu kisiyaga ziri bweziti tubuulireko omwazirina. Tell us a bank anti banka gundi oba mu kifo gundi nange nandyagadde ozirya. Banne mundagire sente z'ebisiyaga we ziri. Era bakuwa zaaki za kukirya, za kukiwagira, za kukivumira, za teeka.
mulimba bulimbi ani alabye ku ssente z'ekisiyaga nti zino nti gundi yali mwavu awo nga talina mulimu nali ekisiyaga ne bamuwa akawumbi kati yenanyini akeedi eri wano. Do not tell us nonsense. I repeat, the people speaking strong against homosexuality now, trying to speak strong against the LGBTQ community, are the biggest sinners. They are bigger sinners than what they are speaking about. They are unfair, they are dishonest, they are looking for money, and they want to create an impression to everybody that they are fighting for a right cause. Musoke mwetereze, bujingo yetonze, nti asonyiye abaana be, ntagali yetonda, nti bannange nakola obwensi, twabonye oba omusajja yamusonyiwa oba nedda. N'abalala bonna abalina ebibi mubawe omwagaanya okwetonda. Tewali wano muntu yenna akulimba mu Uganda oba mu nsi yonna asobola kulwanyisa kisiyaga except God. Because all the sex offenses are not performed in the open. They are performed in secrecy. Doctors know. They encounter these people if they are there. Nti ono bamulidde ekisiyaga ne bamuwonoona. Just like they encounter people gwe ba rapinze ne bamuyuza. Just like bafuna omwana gwe bagize omuto ne bamuwonoona ne babakolako. Medical is provided. Take us to the national issues ebituluma. Handle the big issues of the country. Do not divert us to absolute nonsense. On the sidelines, nze Simon Muyanga Lutaaya.